famu ya President 7 yegomba oba yerwakitula olabeko nga bagizimbako eddwaliro. This is private land. Kakati ono gravity president jagala okusettinga abi nti toyina ttaka gwe naawe olabika olina netulaga kuba nti olifuna otategeera kyeŋŋamba nti omuntu bw'ajja ku ttaka lyo nga tomuyise abeera trespass. Eba trespass naye okusinza ku gravity agamba eri public property olw'ensonga gundi ekifo kya beach buli omu akkirizibwa okujjawo. Naye omuvubuka oyo yasoma kyenkana ki? Nze nabadde ŋŋamba nti abazadde tusomesa abaana kati. Kaakati takisi z'olinnya tezirina bannyinizo. Kuba buli omu agitulamu kati eba efuusa yagitulamu naye wabuyu. Ensi yaffe ekubye sama. Abaali ku sitwiti bakulimino kati be balina essente. Era si bwe kati bulira mbweri public. Ettaka lya Bobi lyafuuka di public land. Public land ebeera ya government protecting Uganda Land Commission. We were public land ettaka lya government. Kakati bwe yalabye nga pressure nyingi because I talk to very many stakeholders in government. Nga si basanyufu nekye yakoze kuba nabo balina ettaka. Tulwana kunyweza bwannannyini ettaka. Tuwa abantu ebyapo kunyweza kati ate gw'osalimbira ku litaliriro wabuyu ye lwaki teyabatadde eddwaliro ku liri. 2 hours talking about effujjo lisusse mu bayimbi. Tulaba abayimbi bakola eggaali ennaku zino balina abavubuka be batambula nabo bakuba abantu. Ekintu ekikyamu ennyo mu ggwanga lino abantu bakubibwa ate ababakuba bali ku TikTok beewaana. To make matters worse, bewadde n'ebinnya kamandani Kibanyono Jenani n'amanya bagoogera. We have organized violence. Ekuba abantu eyonoona ebintu by'abantu nga poliisi weeri eraba balinze muntu amale kufa. Tufiiriddwa abantu bangi nnyo wano lwa hooliganism na violence. Twayina bakifeesi ne bagenda ne tujja tuba n'ababbi abaakubanga abantu amayinja ga minzaani ne bagenda ne tujja tuba n'abakubi b'ebikonde abatraininganga abaana okukuba abantu ebikonde ne bababbako ebyabwe abo nabo ne tugenda. Tubadde tuloza nti ku ligimu eno eya poliisi empya ebikolwanga bino effujjo mu bayimbi. Tufiiriddwa bayimbi mozereedi tufiiriddwa abayimbi. Master Blaster ani bwe bakubika AK-47 Master Blaster okigira n'abantu abalala be tutamanyi. Kakati omuyimbi bw'agambanga nti asobola okutuusaako obulabe tukitwalanga light Danizi ku mapeesa. Yes, bonna baakuba radio ne violence yamala emukoze eki neyakwata radio okumukuba wansi tumanyi oba neruzira akyaliyo ne kesi titumanyi wagiramu. So ensonga eno tugisinikiramu amannyo naye nga nsonga nkulu nnyo. Okigira obumenyi bw'amateeka obukudde ejjembe n'eggaali z'endaba nkubira Uganda Police ffenna tusobola okuba mwene environment nti abayimbi bano tebatusasula kubawadde bakola kosati zaabwe ne bafuna sente ayiya gravity bagendamu ebiliyoni 4. That's what I hear. Kakati ekimutwala ku ttaka lya Bobi Wine eritali lirye kuba yamenya amateeka g'eggwanga. Nze ne mukungu wa byattaka. This is criminal trespass. Ne tebyasoma. This illiteracy, when you want to tell them to omenye teka, you are setting a bad precedent. I don't know what we are going to do. Omusango omugudeko musango ki? Threatening my life. Ogogum. Assault. 2. Attempted murder. Yes, because if you say you are going to kill me, I don't know how much killing you are going to use. I'm going to kill you. Natakuta physically, nakuta spiritually. Nakuroga. God, this is attempted murder. You see me akusaga myself. The case is there. Tujja munonya mu kiseera ekituufu you wait. Walabako si papa nga tumunonya. Walabako nga sobi bamunonya. There is time when they look for you. Fe tujjaita mateekera twatalisika pene mganange Frank Ntambi naye victim. Kicking hooliganism and violence out of Uganda's music. Yes. Kisusse tina abayimbi batagetinze nnyo abamawulire.
tekiri kunze na dunia naye n'abamawulire mwenna abaripootinga amawulire abawendowooza zammwe ku bintu ebyenjawulo ku bayimbi abayimbi bano abasinga ebyaddala si kubayisa mu maaso naye ekalamu ntono mu kalamu okubeera nga ntono conflict resolution mechanisms zaabwe nayo zibeera nnafu nti singa Ntambi avayo nayogera ku kintu omuntu nga kituufu agenda gamba muzalayo you understand nti wansanga ayagala kunkuba ali kisinga n'okukola obubi era nabadde ngamba nti oyo wabuyu oba ayagala kukuba muntu omuyitira gaali kugenda ku peji yo otereko nti Junior oba Ntambi kweta kasawe wekati twekubemu one on one naye kisinga okukola obubi they are very insecure batambula n'abalenzi abali jobless nga mutwalo okitegeera bababeere nga babagadinga ajja bakutegeka eryanyi okitegeera naye ng'ate ffe si embeera gye twagala okubeera nga tukola ki nga tugendamu tusomyeko tumanye engeri ebikola ki essaawa zino waliwo munnaffe omu gwe baasibye Cox Kibedi naye era bali bagenze makubo matuufu yabavuma nakola buli kimu naye tebamusindikira bayaaya ate nga bali balina obusobozi because they have money naye baatuuka ne bagenda ne bawaabira ne bagenda mu mateeka era essaawa zino ali buzira kiba kitegeeza nti nawe omuyimbi ali eyo Ntambi oba olaba nga alina kyakwogeddeko kyotakkiriziganya nakyo oba nga akule buli genda mu mateeka weegali omuguleko defamation otulabe tugende mu process eyo naye munaagamba muno mugenda kozesa violence eyo ku bantu mujja kukola ku violence ku muntu nga tagenda kaliya yeggwerewo tulabe kaliya z'abayimbi azigenze yanono mu Jamaica Dax Vibes yes Dax Katero Katero Vibes Katero essaawa zino ali mu kkomera mayisa okitegeera nti batta omuntu Tupac Shakur yafa Big yafa bafudde street violence so olunaku olw'ejjo twatandise campaign gye twagala ba stakeholders batweyungeko naddala abali mu mulimu guno gw'amawulire ne organizations endala ezibirivingira mu kulwanira eddembe ly'obuntu okitegeera kubanga poliisi eremereddwa tebakulimba muno poliisi ya Uganda temanyi kigenda mu maaso ekimanyi oba okitegeera naye esazeewo ebisirikire abantu bagenda kumala kufa omu ku omu batondoke babeewenga wano ono omuyimbi gwe bakasa mu Zex Birangira yakuba omuntu kyokka ekisinga okwewuunyisa abamu ku baali mu gavumenti bakuba amasimu mbu talina musango mpaka abantu abamu mu gavumenti who are still sober we baga no omwana ono yakuba omuntu agende bifo ki kati kyejagala okulaga nti abayimbi bafunyemu ku busente abamu beesembereza abakulu okitegeera bw'asanga omukulu gundi alooza amwinako oluganda wallahi ya Mungu teri mukulu gogenda kubira simu nti wakubye omuntu agaiti wakoze kirungi tekiriyo gajja kukanuka n'obuyimbi bwo kubanga teri mukulu agenda kujja atunule mu kamera agambe nti agenda kuyamba lino eggwanga lina abaana babajjeno lino eggwanga lina abaana babalwana neggwanga lina bajjeno omuwoozi first son bamukriticizinga alina abalabe nenga teye kamanda wa SFC singa yakatta bameka so obutasoma bw'abayimbi bano n'okulooza ati ffe ab'amawulire be mutasasudde tuliwo bakubirabiraka kibayita PR omuyimbi okoze ekivvulu ofunye obukadde 5 ow'amawulire oganyomu emitwalo 2 kyokweyagala kwogereko bulungi tuli bakazi bammwe bina buzizaako ezo tuli bakazi bammwe mwe bayizawe ekyokubiri violence terina monopoly I looked at that idiot oyo omwana Gerson ozze n'abantu babiri they are not even armed yakebedde emmotoka yange I wanted to finish this young man ne waikibena nangano this is a school that boy would have been dead fe bemuzanyirako mutwegendereze I have a line of a street background wetuna kubira ebikopo nga mga nti atiisa andikid nenga tebali alina monopoly kukozesa violence yes naffe tusobola naffe naye that is not the way to go industry yaffe tugyetaaga abayimbi tubeetaaga tubaagala okitegeera naye naffe omulimu gwe tukola bannaye guchallenginga tulina okwogera amazima we gasaana alabire ku Bebekulu today is doing things that are sensible olaba kirasi kati gyalimu ey'abantu ebyekyeya bikola ebita alabire kamiliyoni emisango gya Kalamagi gye gyamutuusa alabe nze I can tell them those young boys alabe
nti lero Chameleone naba batayagala kuyimba bakuba bakuyisibira baga tukwetaaga oyimbe ku concert bagati banne bakama bayini mulane ngaga gwe file ba witness operator ngajja paper stressed ojigera alabire ku sipapa sipapa aliwa twasete sipapa za mubula so omwana oyo gravity yetaaga okutuusa background yo oba wakulira mu bakulira ku street fe twakulira mu bikomera we grew up in organized homes and protecting ourselves tetulina kufunamira muntu. It is in our constitutional right as Ugandans we entitled to security. So bakole okuyimba kwabwe oba bafuna sente mu government abamawulire tukole omulimu gwaffe kubanga gwe twasomerera okukola. Ekigera bw'oba owulira ngo oyagala ow'amawulire akuwaane kola ekintu kimu mugambe nti owange muganda wange ninawo akasente kange ka miliyoni weziti badde nsaba omerere piya. Ffe tukola piya mu bitongole bya gavumenti. Ekitongole kya gavumenti minisitule ne gati junior tukoze tutya ku social media natikola boti ne bwetu we are paid batukwata luwampaka. Bwe nagenda wa genocide teyaŋŋambanga kujja wano kuwagira obuyimbi bwamu. I get an assignment from elsewhere. So we did go to school to work for these illiterates. I want to warn Gravity for the various time tachiddangamu. Even when it has crossed his mind to attack any tachiddangamu, we shall work on him. And we are willing. And when I say we are many. Because subuli ali mu ggwanga lino nti violence. Bannamawulire bazze bakubwa mubalaba mu riots. Abamawulire tujogeddwa nnyo. Abataasoma batujoge, abasoma batujoge, abali b'enkwacyo batujoge. Nemwe tugenda kukola tutya. Every idiot yagala kujoga tusenguke. Haina tushirika. So we have no kind words. Definitely. Ate junior n'ekisemberayo ddala nti mu kaseera kano nga industry yaffe ya art eri ku mavivi. Nga abantu mu bivulu tebakyagendayo abayimbi bali badde ku their best behaviors because violence nyini yegenda okusembayo okuba kubekkonde envanyuma. Nti abantu bakyagala genda mu bivulu bakimanyi mbono bagenda baya abana abamagali abana batwala obusimu abana abakuba ennyondo abana abakuba naye nga abayimbi mwe protecting abana bano baberenga babagala abakolere n'ebigenda okitegeera. So abayimbi nyini industry mba mugikooyi mugiveemu mugivire mugirekera abantu abalala waliwo abana abalina passion abalina talent abagala okubanga bagifunamu. Neba Gerison wabuyu bagifunyemu kye bagifunyemu ku talent entono eri wansi ennyo mukama abayambyeko obuyambi ne basiimibwa ne baagalibwa. Of course that is bagudewo. Is it talented? Bagudewo. Enyimba ze zimala tezisala na lujaza ziri ha slogans. Mugiregeze. Zimala naku bbiri is that singing? Okitegere. Ebo na loli yagwe. Niyo abantu bamusaasidde. Ne tumusaaside olwa background ne tukati wange ye waffe ketugende tu abayimbi tukyabagira ati bayimba nnyo tuka is a Uganda. Kati tumuleka abeereko straight ya baba let us get support him. Atwagala kuba mera kale tukusaasidde Gravity lwaki tajjukira bana Uganda gye bamujja batukwerabira mangu. That boy was a street kid here being helped by Uganda. Kati avuga lenjiro overika erinnya lye scrap namusomba obutamu nabujja ku gundi obutamu in civilized countries. Gravity singa tayina na mulimo goza motoka. That's a fact. Kubanga ebweru n'okusala omuddo oba wagusoma teryegati jangu osimule wano nga tolina diguli mu kusiimula. Naye kati olwaleero kubanga ensi yaffe abannayuganda muli baaki Gravity ajjukire nnyo w'abantu gye bamujja. Lyazadde namulaba ne maama we nga naye bw'ayagala maama we n'abalala nabo bwe balina abaabazaala. Okitegera nga bw'atambula ne Range Rover gy'avuga okuli erinnya lye abataziina ziriko mannya gaffe tetulina kye twakola Katonda. So we have no kind words for that man. He should not ever step into my vicinity again. Otherwise he will be an example. Vicinity tagenda kitegeera. Vicinity wembandi. Radius. Avoid me like a rapper. If he wants to test power I'm here, let him come and beat me. But I give an example where it is. Nti basi yeruzire sobologera ategere nti embizi emala olume. A small pig can finish a big last funeral rite of a somebody.
Kutojja okuyizasi. We are international brands. Tubayama ne mutuntu tuzambika mwana. Okudduka ko nadduse gwosigalawo gwewandisigaddewo. Learning is not a weakness. Lwaki tewabaddewo n'okuba n'omulagako? Eki? N'omulagako ki gwe wali kyobadde olaba. Nabuuse fensa irweni awe. Kati wabadde oyagala nkole ki? Batugamba nti withdraw tactically. Tactical withdrawing.